Kusomozebwa kwe natuukako kyesigenda kwerabira. Tuba tukyali eyo mu nsiko tuli ku vita n'enfuna amawulire ga muzeeyi. Ndi muzeeyi baamunoonyezza taata. Ne bamugamba olina omwana omuyeekera. Ne bamutwala mu baaziyitanga kampu zaabwe, ne bamutulugunya, ne bamukuba. Ekintu ekyo kyannyingira nnyo era sigenda kyerabira. Kubanga era twabanga tulwana. Nga n'amaziga gakola ki? Gayiika. Ne bamutwala ne bamutta olw'okuba nti nayingira mu ki? Mu buyeekera. Kyansomooza nnyo era ekisigenda kukyerabira mpaka okutuusa kati. So muzeeyi yattibwa ku lulwo? Yattibwa ku lwange. Ate nga sina yadde n'awaka famire, sirina yadde akayumba ke nalekera maama Namwandu nti kali awo nti akalabako wa. Sina kanti konna. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Gerald Kigozi, Lieutenant retired. Siwe kiri? Ubucha serving. Sikia serving. Retired but not tired. Yeah. Okay. Akono kakolera ddala bulungi sokula. Nkale sebo. Mbuliza ku bana Uganda afande. Batuuze bana Uganda baganda bange mwenna mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Wewa. Kama yebala okubakuuma eyo gye muwangaalira. Bitambula bitya afande? Tubitambula si bulungi nnyo. Olw'embeera eriwo kati gye tulimu ti akasente tetukalaba. Akasente kalabika. Tekalabika. Naawe wazirwanako? Nazirwanirako ddala. Tweyanjule ng'abazirwanako. Ebiseera ebisinga bwe nsisinkana abazirwanako balina ennamba zempulira boogera. Simanyi ennamba ezo mwazijjawa naye tubawulira n'ebitiibwa byo. Tulyoke tugende mu maaso. Ennamba yange ey'okulwanyi eri LO 2847 Lt.Gerald Kigozi. Lt.Gerald Kigozi. Olutalo luno lwe twogerako olw'e NRA 886 lukusanga wa oyingirira wa okufuuka omulwanyi. Olutalo luno lunsanga Bulemeezi. Era gye naluyingirira mu Mondrani. Era eyampandiika afande Muhwezi. Afande Muhwezi? Ya. Jim Muhwezi yennyini. Ye yampandiika. Alina emyaka 16. 16? Yes, sebo. At least leero wano wenzize nsanze ku bantu abali myaka 16, 17. Mbadde nga mbeera n'aba 10, 12, 8, 9 okutwaliza wamu. Okay. So olutalo lutambula lutya? Mutandika mutya kubanga ffe tulabanga firimu abamu bwe batunyumiza ebyaliwo. Olutalo tutandika bwe nti bw'oyingira ng'okola training bwe muyingira mutandikirawo kuyiga ate nammwe bali mubayita baaduuyi nammwe babayita baaduuyi. Mu kuyingira kwennyini basooka ne bakugezesa ne balaba oba onoosobola. Basooka okumbuuza wasomako? Nasomako. Ekyo ne nkiyita nakoma mu kya 7. Bwe nvaawo ne bandaba fitness. Omubiri guli gutya gunaasobola olutalo. Era ekyo nakyo ekigezo nakiyita. Kakati olw'okubeera Kadogo ate nga ndi fitness, kakati ebyo byonna nabiyita era nengenda mu training. Yampandiika nengenda mu training mu barracks gye bayita Nkuluma. Nkuluma? Ya. Manyi nkuba ekifaananyi barracks y'abayeekera oba training y'abayeekera bwebeera bangi babuuza era bangi bagamba mbu abo ba training abo teba training. Eyo mu trainingira ddala? Bakutrainingira ddala.
ate era bw'oba tosobola ngo tomazeeko bulungi ogwa ate noddamu bakutraininga emyezi 9 ogwa noddamu nga balaba nti tojja kusobola kugendera ddala ku vita yennyini. Yesebo tutrainingibwa, so training mugiyitamu tugiyita bulungi nnyo era Muzeeyi Yoweri Kaguta yajja bapa sinzaawutu yabapasinga n'alabira ddala nti ekyo ekikundi kisobola oba ekyo tekisobola kugenda kulwana. Yesebo omuntu ayinza okubuuza nti gwe ki ekikutuusa okugamba nti koyingira obuyekera? Embeera yali mbi, abasajja baatuteekako akazito, gavumenti yatuteekako akazito nga ne wandibadde toyingidde nga kikuwaliriza okukola ki? Okugenda okuyingira obuyekera, kubanga abazadde baali bamaze obbatta nga tebasosola omukyala wa lubuto omwana kiki nga bonna bakola ki? Batta bussi abasirikale b'obote. Kye kyatuwaliriza okugenda okuyingira ensiko naffe tusobole okufuna ku buweerero. Ndaba emyaka nga gyali mitono nnyo okugamba nti osalawo gwe weesalirawo oba tugambe nti waliwo eyakugamba nti lwaki tetuyingira ensiko? Yes, olw'embeera embi gye twalimu neesalirawo ng'era ne bw'onoobeerawo ojja kuttibwa, naye ng'obuddukiro bwonna twalina kuddukira mu nsiko tusobole okulaba nti tufuna obuweerero. Mwabayekera mubategeera mutya? Kubanga ndabye amaka mangi tegaliimu musirikale, tegaliimu yalwana, naye nga gali mu kifo ekyalimu abayekera. Abantu abo bongo bawulira bagamba nti munange ffe twadduka buddusi tetwabimanya, mwe mwamanya mutya n'ogamba nti kati abayekera bayinza okubeera mu kitundu kino ne mujoyininga? Nze kennyini abayekera nabalabirako ddala, kubanga baali bantumye sukaali ku ssaawa ng'emu n'ekitundu kawungeezi, enda okuwulira nga mpulira engatto ziva mu maaso, naye nga twemulugunya batugamba mulimu abantu bosinkana mu gurupu abantu nga 6 naye nga si baamuno. Natya nnyo nange kubanga obudde bwali buwungedde, zaali ziyingirawo ssaawa 2 nentya nnyo. Kye nakola ne neekukuma mu kasiko. Kati bwe neekukuma mu kasiko mpozi bo bandabye dda balina katooki bankuba mu ttooki ne bagamba vaayo mangu nga nze nankankana era ogenda okubatunulira nga ate bali mu byambalo ne bagamba mwana muto nti genda. Awo ebiseera ebyo nali sinaba kuyingira. Awo kwe kukakasiza ddala nti omuyekera gyali. So otandika otyo obatuukako otya naawe n'oyingira? Okubatuukako taata wange yali amaze okubeera vice chairman ow'abayekera. Kakati nange kyampaliriza taata n'angamba tokyalina kukola ate n'okusoma kukuno emisomo tegikyagenda mu maaso, kuba nali mpaasinze bulungi nga mpitidde mu grade B naye ng'emisomo olugi gw'otaanye amasomero tegakyasomesa. Taata n'angamba kyolina okukola genda olwane tulabe nga tufuna obuweerero. Taata yasigala waka naye ate nze era nenkola ki? Nengenda sobole okufuna obuweerero. Yesebo taata yamalako yasigala era taata teyamalako, baamunoonya omwana we ali mu buyekera era abasajja ba yusi baamunoonya era oluvannyuma baamutwala mu balakisi, taata ne bamutta. Afuna okusomoozebwa, twamusanga oluvannyuma amagumba twagasanga naye nga gali mu kasaati era ke yalimu we baamuttira, kubanga waliwo eyawona n'agamba baamuserengesa mu muti guli mutuukeewo. Okutuukawo ng'olutalo luwedde twasangawo essaati yali ya nayironi ng'erimu obumulimuli, yali ŋŋumu era n'amagumba ne tugasangawo ne tumugjayo ne tumuziika. Yesebo so bw'otyo bw'oyingira olutalo olutambula lutya general okutwaliza wamu? Lutandika mala training yange namala training yange ali mujagujagu. Olwamala training nalwanako olulwana lumu nenfuna lanzi kopolo yange. Bwe nfuna lanzi kopolo ne bangamba nti ojja kukulembera ekibiina engeri gye nali nkoze obulungi eri training, ojja kukulembera ekibiina, ojja kubeera vice wa section lanzi kopolo. Nga mukama wange ye kopolo. Nentambula mpola bwetu ne tugenda nga tulwana ne batukubirako naawo erwemwedde. Operation eyo yali ya Kiyengo, yali y'amaanyi nnyo. Kiyengo muwulira erinnya ndiwulira. Yesebo operation eyo yatabaala era awo bankuba
ne tugenda mu Black Bomba wa afande Kyaligonza we nasigala kuba bankuba okugulu bansitula na busituzaawo stretcher ne banteekaawo mu ddwaliro lya Kyaligonza mala we nawona enzirayo mu battalion yange olwo baali bamaze okugunjaawo companies company yange yali ya C company yali ekulembera afande Peter Kerim ya ati oluvannyuma era twagenda tukula mu kuva mu companies ne batandika okuyungawo battalion mu 1982 awo ne batandika okuyungawo battalion ne bampa ekikundi mu battalion first battalion nembeera section commander olwo nga nfuuse kopolo. Yes sebo. So oze gwe okulembera engeri gye twali abalwanyira nafuna omukisa nakulembera bannange ng'ate era olutalo bwe mba ndukulembedde tuluwangula mu section yange ne paratuni eno wana wakuweesa Lance Corporal okusooka wano kiki kye wakulinnyawo obanda kubanga bankuba naye nalema ng'ate amasasi gaali gavuga nnyo twali lwemwedde bankuba okugulu naye saasobola kuta mundu yange paka bannange bwe bakuŋŋaana ng'era emmundu yange njirina ne bagamba omwana ono olaba takasusa eri mundu n'aguma nayo ajja kuba mujaasi mutendeke ddala era naguma nayo ne baginzijjako bannange ne bansitula ku stretcher nga sikaabye naye ng'omusaayi gwo gukola ki gutiriika mpaka bwe bantwala mu Black Bomba wa afande Kyaligonza ne banzijanjaba era neŋŋuma nempona nenzirayo mu battalion yange. So njagala otuyiseeko mu nnwanayo mu nsike esebo naddala ebitundu byemwasobola byewasobola okuyitamu mu bitundu bye nasobola okuyitamu nasooka era mwabisanga mutya nasooka ne tugenda okuba olulumba olw'amaanyi nasooka ne tulumba battalion y'Ekiboga yali nankani barracks y'Ekiboga kati bambi bo kasita baatulaba tebalwana bo bawanika buwanisi be bawanika yali kamanda waabwe n'abagamba emmundu bazikole ki baziweeyo bazituwe era bo babaduumira ne badda emabega emmundu ne bazituwa ne tuzikwata awo ne bagamba abasajja bano bajja kuba baki awo nange kwe kusooka okwefunira ku mmundu sebo ati bwe twavaawo bawanika buwanisi bo bawanika buwanisi baali baatidde dda baatya oba bamanya nti Lutalo mululina engeri ebitundu gye twali tubikubyeko nga ne operations ze bakoze abasajja bobote abasirikale bobote operations ze bakoze nga balaba tujja tuziwangula bwe baawulira nti tubalumbye bo tebalwana tebakuba na ssasi n'erimu ate era naffe tetwakola ki tetwakuba bo kye baakola commanding waabwe yaba orderinga n'abagamba foreign tie emmundu muziteeke mu maaso atuwa 10 nyuma songa ffe ne tujja ne tujjawo emmundu esebo so otambula otya kati bwe twavaawo Ekiboga ne tugenda mu barracks y'Emubende kutuuka Emubende mugamba wange twali tulowooza nti eno gye tuliisize ebijanjaalo empiso naye bwe kinaabeera bali baagaana ne tusooka tubawa omuliro ne bagaana nabo ne batuwa baalina emmundu ennene nga baziseetinze bulungi naye bambi omuliro gwe twabaggulira gwamanya twalina ne 3rd battalion ne 1st battalion ne tubakuba bulungi nnyo first battalion yali eridingibwa afande first battalion ebiseera ebyo yali eridingibwa afande Fred Mugisa 3rd battalion yali eridingibwa afande Kasiringi so ne Mubende ne tugwa ku muliro sajja ne tubabikkula omuliro Lutalo lirwanyuma kubanga basooka twanyumirwa kubanga twali tusooka kubiyita nti balike bawanise nabantu kirabika tujja okukola ki
twasooka ne tuggulira ne tusirika kati ne bagamba bwe batyo nti bo balina support weapons nga balina 82 60 ne batandika okusuula ebikompola ate ffe tetwagenda na 82 kubanga yali ezitowa nnyo twagenda na 60 na RPGs na anti-tanks na RMGs naye naffe omuliro gwe twababikkulira gwalaga nti tuli b'amaanyi era basobola okudduka kibayita withdraw ne balekawo nga n'abalala bakubiddwa ne balekawo barracks ne bagenda ne tukapityalinga barracks yonna yonna ne tugizingako kumala essaawa ze twamalawo okuvaawo ne twolekera Katonga yesebo ne tulumba Katonga naye nga olwo tumaze okufuna emmundu olwo muyingira ate kibuga twayingira kibuga naye Katonga bangi bamwogerako ng'eyali omuzibu ennyo kiki ekyali awo musajja yatupangira sajja bote yatupangira tanka n'atupangira APC naye olw'obuyinza bwa Mukama ono twasiitaana tetwamalawo olunaku lumu 2 mwezi gumu twamalirawo ddala emyezi egisukka 2 nga tukyasiitaana Katonga bapanga kino baleeta tanka tuzikuba baleeta APC tuzikuba kati awo we nafunira nange eddala erya APC awo wampointingira okubeera appointed platoon commander nga balaba Kadogo nga nkola kyamaanyi nnyo mu lutalo Katonga wennyini we nafunira APC kuba yo kasijjagirwa twali tumaze ogikaatinga off abasirikale bonna bo baagaana okuwanika abasirikale bekasijjagirwa barracks baagaana okuwanika naye ekyabamalamu amaanyi twabasarawundinga ne tubeera nti tebasobola kukolaki tebasobola kufuluma barracks ate nga tewali mmere we bajja giisa yadde okufuna omusaala kyabamalamu amaanyi era ebbanga lyetwamala ekasijjagirwa ne basobola okuwanika ne tubateeka nnyara ne babatwala gye baali beetaagisiza okubakuŋŋaanyiza nga tumaze okubawamba so Katonga ono mumuyitako Katonga tumuyitako tumaze okukola research okulabira ddala nti nno tugenda okutuuka waliwo balakisaawo eyali awo bayita balakisaawo nga tujja wano ng'ekatende waliwo balakisaawo mu ndandakaawo nga tumaze okukola naye intelligence zaffe kale tezaakola bulungi kubanga twali tumanyi nti no tugenda gikuba donataaka tugenda okutuuka eri nga information batufunye dda nti abayekera bakola ki bajja kale awo naffe awo twakosebwamu bakubamu naye naffe ne tubakuba kakati bwe batukubamu olw'okuba nti no baali bo bali aweya nga bali settled bali mwandaaki tetwasobola bajja muki mwandaaki twakola wisdom ne tuddamu emabega twamala okudda emabega ne tukola liyogo ne tulumba olulumba oluddako ne tubabikkulira omuliro ne badduka ne bakwata eridde e Kampala awo ne tujja paka ne tujja nga tubagoba olunga tebakyayimirira awo wonna wonna okuva bayitawo Kaabasanda barracks yali Kaabasanda bayitawo Kaabasanda barracks awo ne tubabikkulira omuliro Katende awo mpaka wano ku roundabout Ebusega awo ne bagala okukolamu amakanda ne basiba amakanda gaabwe awo eginde ku roundabout Ebusega waliwo 21st yali ate naye eyitidde eri bagenda okulira nti ate ekiri eri olwo tugoba Radio Uganda tugoba Radio Uganda 21st yayita ku Bombo Road fene tuyita ku Masaka Road kakati awo bagenda okuwulira nga ate ekifulumye ku Bombo Road ate naffe eno biseera ebyo twalina era empuliziganya yaliwo radio calls zaaliwo naye nga tetulina buno butono naye nga waliwo ziri ezitambulira ne basignora baffe batugamba nti ate ekiri eri bali bongeddemu amaanyi abayitidde ku Bombo Road aba 21st naffe 21st ne twongeramu amaanyi ne tukuba mpaka ku Radio Uganda Radio Uganda naye musirikale baali bamutadde ku Radio Uganda nga balowooza Radio Uganda tujja giwamba naye Radio Uganda era twamala twabasinga ne tugiwamba ne batandika okutaayaaya bwe twamala okulangirira Muzeeyi Kaguta nga amaze okulangirira buli musirikale w'Obote naggwamu amaanyi era tebaddamu kulwana awo twatandika n'okuvuga emmotoka nga tulinnya na mmotoka okuva awo mpaka Jjinja twagendera ku mmotoka kati olwo nga badduse olwo
okuddamu ate okukola lyogo batandikira gindi wano Mbale Mbale Erigoni Barakisaawo bwe bakola lyogo yaabwe bagenda okuya nti abasajja abaabo bazze ate bajjirana ku mmotoka nti kati tebakyakola ki tebakyatambuza bigere bajjira ku luguudo kolasi ate kati bajjira ku mmotoka abasajja ne bagamba wano wafiira mu ki baba beyongerayo ate nga neeno empuliziganya e Kampala tekyaliyo afande Museveni amaze okukola ki okulangirira nti Uganda ekoze eki ewambiddwa awo first battalion gye nalimu ekibanja kye nalimu nga appointed APC appointed platoon commander feera ne batuduumira ne tugenda ne tukwata Mbale ne twamala okuba Mbale ne tugenda mpaka Lira awo okutuuka Lira we twasanga lyogo yaabwe omujasi naye nawe yali akoze eki yali akuŋŋaanidde awo we yali akuŋŋaanidde omuyitirivu ati ebiseera ebyo naffe ate nga era emabega tewakyali nankani obstacles zonna zituziyiza kugamba nti nno teri kujja twagenda okulaba reinforcement naffe evudde e Kampala nayo nki mpitirivu naffe ne tuddamu amaanyi ne tukubalira ne tumukuba ne badduka ne bagenda eggulu nawo waaliwo olutalo lw'amaanyi kubanga amakubo gaali mangi abamu bakwata Kitigumu abalala ne bakwata Atyaka abalala ne bakwata Moyo abalala amakubo gaali mangi nga balina obusondasonda bwe basobola okukola ki okudduka okwekweka kati ffe era kye twakola twagenda nga tugabanya olw'okuba reinforcement twali tufunye nga tugamba 21st kwata lino 49th kwata genda okubewali first battalion gwe kwata bwoti ne tugenda mpaka we twatuuka Moyo we twafunira ku buwerero ng'eno yonna bakoze eki baweddewo mubayiseewo nga bayiseewo mpulira nnyo Kona Kamudini nti tewali wangu sebo mpulira bangi abagamba nti awo Kona Kamudini nawo waali wazibu nnyo kubanga era omusirikale engeri era wali amakubo nti waliwo amakubo agagattagana era omusirikale yaliwo mungi era Kona Kamudini awo naliwo bulungi nnyo naliwo nga ndi appointed platoon commander so okuwamba Radio Uganda wano naawe naliko bulungi nnyo ku kibinja ekya first battalion babangamba olutalo lwali awo luyitirivu nnyo nti omwana yabatege emmundu omwana yatega emmundu n'olutalo lwali lw'amaanyi nnyo naye Mukama alina obuyinza kubanga yadde nti nno awo abasajja nga gavumenti yo yalina emmundu mpitirivu naye awo olwo ebiseera ebyo mulaali yali ebakoze eki yali ebaweddemu nga n'alina emmundu ennene takyasobola kufulumya kikompola okiwulira nga takyasobola kakati awo twakwatanga nkwate nga tuzitwala wezikola ki weziteeka mwamura weziteeka okukuŋŋaanyizibwa endala ezitaali nga nabakozesebwa zetwali nga tusobola okukozesa nga tugenda nazo nga RPGs biki ebyo yesebo afande waliwo amanya mangi gempulira mu ntalo zino abasinga tebanyumya ne batagogerako nga afande Rejema yasebo owulira nga bamwogerako yesebo ne Mzee Museveni yennyini bangi owulira bagamba nti yajjanga n'atusisinkana n'ayogerako bw'ati Rejema Sale amanya ago bano gwe mukulwanako tewabasisinkanako abo bonna bafande abo bonna nali nabo bulungi nnyo era nga mbootabuliro kubanga first battalion yo okulabira ddala afande Museveni mu lutalo nasooka mulabira Mondurani ekiraba n'afande Salimu Sale n'afande Fred Rwigema era be baalinga ku high command be baalinga ku high command okwo nga beba planninga n'abakamanda abalala naye nga be baali ba master plan ab'olutalo ffe nga batugamba bugambi nti mujje tubasomeremu nti olutalo engeri gye lunaakola ki oteeka okubeera ne map reading ng'ogenda okukola ki naye ngeri abakulu be bamaze okukola be basoose okukola ki okukipanga kati bwe muba mugenda okulumba babakuŋŋaanya ne bakola map reading bagamba wano waliwo wewati amuro eri wano kino bwekiti kati ogenda okutuuka mu kifo ng'olina idea ey'okukola ki ey'okubeera nga buli kimu kikuli mu mutwe gwe nga commanding so baaliyo abasajja abo baaliyo bulungi nnyo era baalwana era afande Sare bako n'amasasi
netumusitula netumusitula n'abebebwa nga bamukubye amasasi oluusi omukono oluusi okugulu musajja naye yayita mu masasi mangi nnyo yayita mu tanuulu ebiseera bingi mpulidde abazirwanako nga balina bye boogera nti twali mu nsiko eyo ne batusuubiza bingi nti baatugamba ennyumba ennungi bwe tutuuka zaffe baatugamba abakazi abalungi bwe tutuuka baffe nti baabasuubiza buli kimu baabasuubiza bwe mutuuka mugenda kusoma mugenda kuddayo musome bino byonna mwasobola okubituukako kale ebisuubizo ebimu byaliwo naye nga bw'omanyi nti gavumenti ekwata mpola soka ne basuubiza ekintu ne bagamba tujja kuba bulungi tujja kukola bweti naye ekonomi bwe twagisanga yali ekyali mbi ekonomi yali ekyali mbi mu biseera ebyo nga ne bw'ogamba nti kino kibeewo olw'ebyenfuna nti byali bimaze okugootaana kale bigenze bikati bigenda bikola ki bitereera mpola era kati kyetuva tusaba pulezidenti waffe Museveni ng'ebyenfuna bwe bigenda bigootaana mu butuufu twayita naffe mu ttanuulu yandibadde atuyambako naffe bakadogo abazirwanako naffe n'alaba nti kino kitugwanidde ne bakamandingi baffe abalala ne tusobola okubeera nti naffe tubeera mu mbeera ennungi esebo gw'omula mwaka ki nze mpumula mu 9 9 oyingira ddi nayingira 82 January 9 n'omula kiki ekibajja mu 9 kubanga mpulira bangi mugamba nawumula 9 nawumula 9 mu 2 9 mu 4 abasinga mpulira boogeraawo kiki ekibajja mu magye nga mukyali baana bato ate nga mwagayingira muli bato obuzibu bwange nafuna obuzibu ku mutwe era n'omusawo n'alikomendinga n'agamba omwana ono engeri gy'afunye obuzibu ku mutwe nafunamu ku kutawaanyizibwa olwo kugamba obwongo nga butawaanyizibwa wakuba nnyo ebikompola ebikompola nabikuba arapigine antitanka nazikuba nnyo ebigenda mu mutwe kakali n'embeera nti nali sikyasobola kukwata ate mashini kugibeera ne bannange nga okimanyi nalabanga mashini sisobola gibeera ne bannange nensaba admin officer ne mugamba naye nga bwe sisobola kati kubeera nti ndi nsobola okukola ki nampa pasirivu nenzireka naye nenzijuza empapula ez'abazirwanako veteran nenzijuza era bazindeetera awaka ne bazinzijuliza naye omuganyulo nafunayo katono samatira kubanga nze kufuna kwange obukadde 2 babumpa n'amabaati amabaati go saafuna nafuna bukadde 2 naye ne bangamba ngende mu maaso n'okugoba process ezo process mugoba yaki ya pensioni naye olw'okuba pensioni yona alimu obuzibu buli gw'owulira akaaba pensioni era bampita nnyo ngende ebbombo naye munnange n'abatambudde ebbanga nabo era obawulira bakola ki bakuludiramu nga bagamba nti bannange ti ebintu bya pensioni bizibu yeekoledde emirimu gyo osinga kubanga akasente okatambuza kuva wano ebintu babigobera Kampala babigobera Bombo otuuka mu ofiisi ne bagamba ofiisi oba leero sirunaku lwaki lwakukola ezo sente ozikoze eki ozispendings weebale kati otambula emirundi n'emirundi naawe kasente k'ennaku zino kakubalirira baana basoma okwonoonedde mu transport yeekoledde egigyo n'obeera nga okola ki asinga so olwo lwe lutalo berwatambula siku so buti kati Mzee Museveni ye mumubanja ki mu kiseera nga kino oba ki ky'oyinza okumugamba bw'oba otunuulidde abazirwanako bonna okutwaliza wamu yanyinza okugamba afande Museveni waffe yandisoose n'atunuulira ku baana abalwana olutalo luno ddala abatandika nga mu 81 82 83 n'asooka alaba abaana abo abakyasigaddewo kubanga bo tebabuukira bubuukizi ddala be baali mu ttanuulu n'alyoka abayita n'abagamba bannange nti wakyaliwo abaliwo nti oba n'atuyita wakyaliwo abaliwo nti obe nti wagenda otya obe nga wamumuzibwa oba nti musooke mujje ne tuwayaamu naye
netumubuulira ku buzibu bwaffe n'ebituluma kubanga tuli bubi bambi batusekerera bagamba tumwalwanirira eggwanga naye embeera yammwe nki mbi nnyo era embeera si ya mulembe. So gwe owangaala otya kati? Nze mpangaalirawo mu bulimi n'obulunzi lwakubeera ebyo by'okusoomoozebwa tebibula nti nno ennaku zino omwaka ogwaggwa baganda bange bajja ne basenda emmere yange yonna emmwanyi ze nali nsimbye nga era ebintu ng'ebyamataka nga bw'obimanya ebirimu wano mu Buganda ne babisenda byonna ate nenzirirayo ddala kubeera bubi kubanga nali nsimbye omusiri gwa vanira kumpi yiika nnamba omusiri gw'emmwanyi ebitooke nga nnina naye kati ku ssaawa eno byonna baabigradinga baayita gwera ne babikola ne babisenda era natuukirako ne mu anti-corruption unit nenzirukirayokko ne bampa ku buyambi kubanga omusango gwo gwasobola okukola ki okubeera nti gutambula tulinawoko we tutuuse. Kiki ekyo kyotayinza kwerabira mu Lutalo eyo okusoomoozebwa kwoyinza okuba nga watuukako? Okusoomoozebwa kwe natuukako kyesigenda kwerabira tuba tukyali eyo mu nsiko tuli ku vita ninfuna amawulire ga muzeeyi ndi muzeeyi bamunoonyezza taata ne bamugamba olina omwana omuyeekera ne bamutwala mu baaziyitanga kampu zaabwe ne bamutulugunya ne bamukuba ekintu ekyo kyannyingira nnyo era sigenda kyerabira kubanga era twabanga tulwana nga n'amaziga gakola ki gayiika ne bamutwala ne bamutta olw'okuba nti nayingira muki mu buyeekera. Kyansoomooza nnyo era kisigenda kukyerabira mpaka okutuusa kati. So muzeeyi yattibwa ku lulwo? Yattibwa ku lwange ate nga sina yadde n'awaka famire sirina yadde akayumba ke nalekera maama namwandu nti kali awo nti akalabako wa sirina kantu konna. Maama akyaliwo? Maama ye akyaliwo. Weewaawo ndowooza owulira emboozi ez'abakulu bano abaazirwanako abaleeta obukulembeze buno bwe twogerako. Kusoomoozebwa bw'owulira abamu nti bwe bagendayo bababuuza nti ffe twabatuma, owulira embeera gye baayitamu okutwaliza wamu. Afande kakikolekera bannayuganda abo bansiibulire? Kendekera bannayuganda kamu kokka kukola. Tukole nnyo ne bw'oba ng'olinda ng'olina ky'olinda naye weefubeeko olabe ng'okola. Enkuba yiina etonnya, simba kasooli, simba ekitooke. Tukole nnyo tusobole okulaba nti n'ekyo ky'ogoberera nti senga onooba mukama wa kikuwadde kikusange ng'olina bw'oli oleme kulera ngalo. Ke kalowoozaako bannayuganda bannange ke mbawadde nga mbasiibula. Mwebale nnyo okumpuliriza, mwebale. Lt.Gerald Kigozi ebakka wano Mende gye tuli olunaku olwaleero. Abantu bano nja kufuna olunaku lulala mbeeyongeze kubanga nkimanyi tetusobola kunyumya lunaku lumu ne tumalayo mboozi yonna. Kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi. Wano Kambugu omugezi Kambugu wabwe Kambugu newo gamba Museveni Kambugu amumanyi. Kambugu yayingiza bamukwaya mu buyeekera naye awa Kambugu waliwo ki guno omuluka gwebakka Kambugu mwami naye mubakka tulina ki Paris modo geno simayo emyoga abemiruka balina madiguli abatuwandiika wano baba yagadde akuwa omutwalo ndi munyiivu nze nagamba NRA musigamba sigiwagira ngiwagira naye mani njagala okutegeeza njogerera kubali bekugande bali mwalwanirawo ejja kumbuulira naye abasinga twabatuma akantu okukaluma. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.